kyakubiri yatandikidde mu bitundu eby'Emuduuma. Eno waliyo abantu abakuba bbulooka abawanjagidde gavumenti ya kuno bagamba embeera gye bakoleramu mbi nnyo, basabye badduukirirwe. Okukuba amataffaali gumu ku mirimu bannayuganda mwe bajja ensimbi ezibabeezaawo nga gwettanirwa abakyala wamu n'abaami. Tukola emirimu gino egy'okukuba amataffaali. Bo abakolera mu kirombe kya City Clays ekisoga mu ggombolola y'Emuduuma balaajana olwannannyini ekifo we bakolera okwagala okubagobaganya so nga ne bye bakozesa bya buseere. Wano we tuli tumanyi nti si waffe era twandibadde batulekeramu akagaapu akatonotono ne tuyeeyaamu ne tugenda ate ne tutondawo ebintu ebirala. Ate enku ziri ku bbeeyi. Ate ekirala n'amataffaali enku tuzigula mu buwanana ate amataffaali nga liyidde ne bali tuseera bana bannaffe abajja okugagula. Abakolera mu kirombe kino bongeddeko nti omulimu gwabwe mpagi nkulu mu kutangira abavubuka okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Kyokubba okubeera eyo n'okunywa ebidagaladagala ate si tubakuumira wano nga bakolera wano. Ekirala tubale tetufiibwako bannaffe abasobola obusobozi ababeere abalina obusobozi tebasobola kujja kutuyamba. Naye twebaza Katonda ku lw'ono asoose okujja nti at least tulabye ekifaananyi nga naffe tufiibwako era tuli bantu. Olwaleero omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amakolero Amelia Anchambadde abakyaliddeko n'abakuba enkata ey'ebikozesebwa mu mulimu gwabwe okubadde ebitiiyo, enkumbi, obutimba n'ebidomola. Abaganyuddwa basiimye olw'okubakwasizaako. Obutimba tubadde tweyazika bweyazike naye kati tufunye ekyaffe era tetugenda kufuna buzibu bwonna era tweyongera okusaba eri Katonda maama waffe Mukama amwongere omukisa olwa kino kyatukoledde. Amelia Chambadde asiimye abakyala basanze mu kirombe kino olw'okwenyigira mu lutalo olw'okwegobako obwavu era alina omuwala gwawadde sikaala ya yunivasite agenda asoma obusawo. Bonna bakola naye kineewunyisiza be bakyala kabakyala nabo bakuba bbulooka nabo mbalabye era nsuubira ntujja kwongera obawagira. Nsanzeemu omuwala ng'agenda kusoma yunivasite agala kusoma biomedical science kati aba oyo yeŋŋambye ngenda mukwatako kuba okulaba nga talanta ye yonna ey'obusawo agitadde wano mu matoffaali waakiri katumuyambeko. Byamutalimwa Kizito Vincent, Grosol TV, Omunnyo. Hola.